nsekerera abasiru mwenna abalinze gavumenti ya Museveni okukyuka. Baganda bange njagala bategeeza amawulire amabi. Museveni azze yeewamba wamba era gavumenti yagikyusa dda. Kati abasiru abalinze opposition okujja taking Obuyinza oba abasiru abalinze ekirala ekigenda okubeerawo tebulina magezi temutegeera. Omuyudaaya agamba ke kantu kentadde ku mutwe nti if you don't know you don't see, if you don't see you lose your head. Njagala mbannyonnyole Museveni yaani, Bobi Wine yaani. Tugenze ku lubaawo political mathematics ekibalo ky'ebyobufuzi. Ekisooka, Museveni has successfully passed through all the stages of growth of an insect, namely eggs, larva, pupa, adult. Museveni was once eggs. Museveni was once a larva. Museveni was once a pupa. Museveni now is an adult politically. These are all stages of growth and they are vital. Mu bulamu bw'ebyobufuzi obw'omwana w'omuntu nakugambye. Gwe wenna omusiru alinze gavumenti ya Museveni okukyuka obuyinza bukyuka oli musiru, toyina magezi, totegeera, togobera bya bufuzi, olinga embizzi etaweta. Olinga omwana omuto afuuwa bbalubu ezikire bye twakolanga mbuto. Bw'ofuuwa ebbalubu ezikire, bwongo bwankima, brain is a monkey. Whereas the opposition of Uganda has been transforming from grass to grass, which means, i.e., the opposition of Uganda has been transforming from acceleration to deceleration. It's diminishing, it's shrinking. Muruzimbi ekigambo kita shrinking is to reduce on the regular size okukogga. Opposition ya Uganda yasooka food nefuuka fingers nefuuka flies nefuuka feces. Nti twasooka n'abakawanga Ssemwogerere ne tuddako baabeesija abasajja abaalina ebyobufuzi ebitegeerekeka, ba Hussein Kyanjo, baali Saalaso, ba Cecilia Ogwalo, abasajja ab'obuvunaanyizibwa mu byobufuzi bya Uganda. Lengera olwaleero tulina Balukwago, Bazaake, kati tuba ne Balukwago wano. Balukwago bamunyagwa baani, their flies zaali nswere ebikanvunyu ate enswere ebeera mu kaabuyonjo. Kyova olaba obulamu bwabona babeera mu kwekweka, tebalina mirembe mu nsi yaabwe. Kati oba tulina feces, tulina Kazambi, Bobi Wine, Zaake, Nambooze, waliwo bano baani, Sami Mumalende, Basegirinya, abantu abaalina opposition ey'amakulu, food, fingers, flies, katulina feces ekulemberwa Kyagulanyi, Kazambi omwerera anyooka n'enswera. Kakati njagala nkulage government ya Museveni ezze ekyukakyuka etya. How has the government of Museveni been changing and evolving over time? Ekiwojjolo kyolaba ekirina kkala ennungi kyali kisaanyi. Ekitegeeza nti level y'ekisaanyi Museveni yagiyitako dda n'afuuka ekiwojjolo ekyegondesebwa. Kyova olaba nti buli nnaku Museveni ayongera okwegattiwako abantu abakkiriza enkulembera ye. Waliwo abaali balowooza nti Museveni kisaanyi, kati bagenza okulaba ekiwojjolo ekirina kkala ennungi. But that's a process, a series of steps, oba gye bayita sequence, something which is carried with the time, with respect at a rate. Oh, bannange. Aha. Museveni atandika okwenyigira mu byobufuzi bya Uganda mu myaka gy'ensanvu. 1970s. Museveni n'ajjako gavumenti eyasooka mu 1979. It's on record ebikolobero ebyakolebwa mu gavumenti ya Amin n'okujjako Amin. It's Museveni 70%. 70% Museveni. It's on record. 70% Museveni. Ntera bifaananyi bya Amin binteerewo. 70% Museveni. Aha. Kati Museveni ne badde bagenda okulaba ng'okuzzaawo omukyoli oba omulango obote ng'Abaganda bajja kwegugunga kubanga Abaganda wane mabega baali bajjako kabaka waabwe. Museveni n'aliidinga directly olukwe lw'okuleeta Abaganda bafuge witches baveeko so that they can politically ejaculate prematurely. N'aleeta Binaisa, n'aleeta Lule, n'aleeta Paulo Muwanga, ne bapanga Kawanga Ssemwogerere. Abaganda
mwalina amasasi 8 mu magazini ne mugonoona ate mwagakuba rabbiti nga mukuba mu bbanga. Binayiisa yafuga emyezi 2, Lule emyezi 2, Paulo Muwanga emyezi 2, Kawanga Ssemwogere bamubbako akalulu. Museveni kino yakikola okuleeta Abaganda ab'oluleekereeke gundi okulaba nti Abaganda bakkakkana obusungu balowooze nti bali mu kintu kumpe tebali mu kintu. Kati Museveni era yalidinga okubba akalulu asobole okufuna ensonga entuufu emutwalawa mu ttale. Museveni n'ayingira ettale n'alwana. Kati wano wali vita ey'okubiri. Museveni ng'amaze okujja ku gavumenti z'abantu abala n'amala n'okubalebolinga nti babi kubanga bw'oyogera ku Amini kisiraani, bw'oyogera ku Obote kisiraani, abala bonna baali babi. Kati wano tusazaawo olukoloboze. Njagala gwe okugamba gwe alowooza mbu obuyinza bugenda kukyuka oli musiru. You are stupid politically. Oyinza okuba weetwala mu ttooyi naye ebirala oli musiru. Wiseman Agency bakufunira emirimu, basomesa abakozi bo, bakunoonyeza emirimu mu bitongole, bakubireko 078918 Lutunku Construction International Company Limited tukuzimbira ennyumba yo negwa bulungi ate ku ssente entono. Oyinza n'okubaawo n'akasente katono ojja notereka naffe ne tukuzimbira ennyumba yo negwa bulungi nnyo. 0758136938 YouTube channel yange bagiyita Mutukuvu. Genda ogifollowinge, subscribinge, olikinge, ate commentinge, onkubire ku 0706424992. Museveni bw'ajja mu buyinza n'amanya nti agenda kulwamu n'atandika okwewamba ye yennyini. Museveni afugidde emyaka 38. Nkukakasa Museveni emyaka 38 awambye gavumenti ye yennyini. Abadde yeewamba ye yennyini emirundi egisoba mu 10. Ekyokulabirako ekisooka okuva 1996 okuva 1886 paka 2000 gavumenti ya Museveni abaali mu magye, abaali abalamuzi, abaali mu bizinensi, abaali mu opposition, abaali mu buli sekita bakyuka. Ekyo mukikkiriza bulungi. Abaali mu business sector nga bano abasajja ba Samusoni Kisekka, ba Sulaimani Kigundu, abaali abasoga abagezi, abakyoli abagezi, abalanga abagezi, Abaganda abagezi, wana abasookayo baakoma. Museveni n'awamba obuyinza. Tugenda okuyingira akaluka 2 kyoyagala kizaamu amaanyi nege nga gavumenti ya Museveni ekyuse. Mu abasiru temwamanya nti ekyuse. Tulina ba actors ab'amaanyi abataakomawo. 2 paka 26 ogubinja gw'ababeesije nga gwekuttute ku magye. Tutandise okulaba bannamagye abamu nga batandise okuva ku Museveni. Tutandise okulaba abasajja ab'amaanyi babasoga Nsaadu, bawapakabulo, baani abamu batandise okufa naturally sinze nabatto basiya batta. Abamu nga batandise okwawukana naye, abamu nga bagenze mbuwaŋŋanguse. Kitegeeza okuva 2 paka 26 Museveni yawamba obuyinza. Naye era yasigaza challenges ez'enjawulo. Waliwo entalo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Parliamenti yali ekyalimu abantu abamagezi abategeera. Opposition ng'ekyalimu abantu abamagezi abategeera. Abantu nga bakyalina emmwanyi ne vanira nga balina ssente. Museveni n'ayiiya. Katugenda okutuuka no 26 nga Museveni alina ekibinja ky'abantu kyawambye mu gavumenti ye yennyini, kyokka ye n'asigalawo bw'ati ng'obuyinza bwebuli. Wano okuva 1986 paka 21 ne muganda we Salimu Salemu yagendera obuyinza bwe baabukendeereza. Kuba Salimu Sale wadde w'amaanyi naye yagenda mu private business ebyamagye n'abivaamu. Ekitegeeza ne muganda we wano baamutemerako 1986 paka 21 muganda we Salimu Sale naye yennyini we baamutemerako ebiwaawaatiro nga muganda w'omukulembeze ng'omukulembeze mu NRA. Wano 26 tugenda okulaba nga aba NRA abasinga batandise okuva ku Museveni bamanya mushega abandi batandise okugamba banna nga tekisoboka. Kati tugenda okuyingira 26 paka 2011 Museveni n'asooka awamba obuyinza bwa bannayuganda obw'okubajjako cash crops. Vanira n'agwa ebbeeyi, emmwanyi ne zigwa ebbeeyi, taaba n'agwa ebbeeyi, pamba n'agwa ebbeeyi, kasooli n'agwa ebbeeyi, n'ebintu ebirala omuntu mwe yajjanga ssente ez'amangu oba abasirumu baafunanga ssente. Cash crops obuzibu bwazo
ziwa abasiru ssente nti n'ataasoma n'omunyi w'enjaga alima emmwanyi n'afunamu muki ekyo kigaggawaza omusiru ate kiteeka gavumenti ku bunkenke kati Museveni wano mu kiseera kino yeefunyirira nnyo mu kuggyako bannayuganda ssente kubanga yakizuula nti wano abantu bagoberanga Besigye n'okwekalakaasa because they had money. Omuntu abeerawo n'atunda sizoni y'emmwanyi n'agula emmotoka 2 n'awasa n'omukazi kati wano 26 paka 2011 opposition yamutawaanya Koni n'amutawaanya naye nga bannayuganda abaavuwazizza kitegeeza abo abayeddiza obuyinza power belongs to the fountain of honor. Museveni n'aba nga yeddiza obuyinza okusalawo ebbeeyi y'ebintu ku katale k'ensi yonna. Jjukira n'ewano obuyinza abujja mu gavumenti bwe yakwata ebintu n'abitunda amakampuni ga gavumenti okugatunda ebe nabonabira kuwamba buyinza kakati 2011 paka 2016 tugenda okulaba nga palamenti yali ey'amaanyi etandise okufuuka ey'ebimongwa palamenti etandise okubaamu ebintu bitategeerekeka etandise okubeeramu abantu abeevuma etandise okubeeramu abantu ng'ekendedde amaanyi kati wano okuva 2016 okudda emabega n'okuva 2016 okutuuka leero ebyobufuzi bya Uganda bikyusa ebitundu 95 ku 100. Bajje n'abaali mu magye basejjusa basaamu kuteesa abaali abakulu mu gavumenti era akalu ojja genda okulaba nga wano Museveni bannazirwanako bannaddiini abaalina amaanyi bannayuganda abaalina ebibiina by'ebyobwegasi ab'opposition abaali ab'amakulu ebintu ebyali eby'amaanyi ebisalawo Uganda ebisalawo NRM ebisalawo NRA nga bigenze ojja genda okulaba wano katugenda kulaba omutendera ogusembayo 2016 paka 2021 Museveni wano awangudde Koni bajje n'ab'amaanyi basejjusa baani babesigye abakendezezza amaanyi bamanya Mushega bamugisha muntu abantu bonna b'omanyi ab'amaanyi baweddemu amaanyi kati 2016 paka 2021 wano wabadde Museveni okuwaanyisa era waleese pieces nti bw'abanga Bobi Wine leero nga food fingers fries pieces wano waleese pieces ero era stage ya Museveni okukyusakyusa obuyinza okubuteeka waayagala kati nno nsaasidde Abaganda nti tetunnalabako transition ya buyinza mu Buganda okuva kabaka omu okudda kabaka omuki omulala kati mmwe temunnakyusakyusa kintu n'eki mukyali Abaganda abedda abavuma omuntu without a reason abawemula abasalira ensiko abasamira abatambula ne mufunza nomukyali ku mufunza naye omusajja zaakyusakyusa leeya za gavumenti because a government always has two sides. A government has a body. The body is a combination of a skeleton, the framework of bones, and the flesh enyama. Buli kimu kya mugaso eri kinnaakyo. Lwaki Museveni yalwawo okuwamba Obote? Emyaka gino 5 Museveni yamala mu nsiko ng'atalwanira Luweero. Yali asobolera ddala okumenya Obote mu lunaku lumu. Wabula Museveni akitegeerera ddala nti gavumenti tekyuka mutwe, omutwe ye mukulembeze w'eggwanga. The government is a formation. It's a framework of bones. It's a skeleton. Ate waliwo government za mirundi egi. Waliwo government ezina skeleton ng'eri munda, kuno kungulu ng'egonda, munda ng'erina amagumba. Waliwo government ezimu ng'ekaluba kungulu, munda ng'egonda. Government ya Museveni kungulu egonda, munda ekaluba. Ekitegeeza oba gye bayita endoskeleton oba exoskeleton simanyi abasoma science mujja kunzijukiza. We have an exoskeleton and endoskeleton. Government ya Museveni teringa government z'abaamini. Government ya Amini kungulu yali ekaluba nga ino jirikooti nenga munda ng'onvu. Government ya Museveni ogikwatako kunonga egonda munda n'ekalubirira. So Museveni azasokoola amagumba mu gavumenti yennyini. Yasooka n'akyusa obuyinza mu gavumenti ezaayita, ate yennyini ne mu gavumenti ye n'ajja ng'akyusa obuyinza omuli okufa ebyaba NRA bye yalwana nabo, omuli okufa ebya palamenti, omuli okugyamu ssente omuli okugyamu ssente mu ki
bannayuganda cash crops okuzisuula ebbeeyi n'ebirala bannaddiini abaalina obuyinza edda okwogera buli omu kati yasirika. Kati Museveni yakimanya bulungi nti Obote musajja mulwanyi w'amaanyi era yalina abalango nga bali mu gavumenti egy'emyaka 5 Museveni gye yamala mu nsiko yali talwanyisa Obote passe, yali alwana na framework of bonus. Amagumba g'Obote nga bw'otagamenya ne bw'onaatuula ku buyinza bujja kusikalubira okukola ki okujjako. Ekisooka mwe mwenna abali mukundaba n'abagobera ebyobufuzi bya Uganda mumanyi Obote yali mu gavumenti ye waliwo omusajja bamuyitanga Oyito Ojoko. Oyito Ojoko was a backbone of government your Obote. If you cannot eliminate Oyito Ojoko, even if you come in power, ajaku because they were wise men. Government tekolebwa Museveni yekka wabula ba DPC ba LC chairman LC5 ba RDC parliament abakulu b'amagye n'ebirala biwa Museveni amaanyi. Kati kyovola abantu boba tonnajjako Museveni ebyo osooka okusokoolamu. Kati bannayuganda obusiru bwabwe ndadala abali ku opposition bazze bakuba nnyama. Kati ye Museveni yabaterawo akabina kwaya mulaba akaaba mulowooza alumwa nyamulafa biri gumu tetumukubye akabina kaweddewo kumba okubye kabina nnyama ya gavumenti. Biri mukaaga ntumukubye tumusense butakyalina waatuulira obutuulio tumumazeewo. Biri 11 ti Museveni yasensemuka kumba amagumba maki malamu. Kakati biri 16 paka 21 wano twalabira Kadaaga Ameri yakyambadde Kasirye Gwanga Samu Kuteesa ni Nobati Mawu Bamugisha Muntu Babesije abakungu ba Sepiriano Bayona Luwanga abusiraamu. Museveni yalina obuzibu obusiraamu eno n'abuteekamu ebiwayo ebi ne bwekutula n'asigaza obukatuliki nga buzibu nabo kati yabukuteekamu oli oweerye ebukalango. Kati ebukalango n'oweerye emmamule gundi faaza kibuuka confusion esonasona kuwamba buyinza. Kati leero guess what, bw'oba gavumenti ya Museveni nga togirabamu Kuteesa Sam, nga togirabamu Sejjusa, nga temuli Kasirye Gwanga, nga temuli Kadaaga, nga temuli Kiveidinda, nga temuli Besigye, nga temuli Ameri yakyambadde, nga temuli baani babidandisali bakomeeyo bonna tamale mirundi. Tegeera nti obuyinza bwakyuka da UPDF yakyuka da. Mulimu PGB, sibaa mulimu Pigundi, sibaa mulimu SFC, sibaa mulimu SFG, sibaa mulimu kino. Kati abasiru balinze kuba jama ya gavumenti mu 2026. Kadaaga yayina amaanyi muganda wange. Kuteesa yayina amaanyi. Eritumwine yayina amaanyi. Kati waliwo bakazini ba Mayomba abakomeno banyakayirima ne waliwo batumwine waliwo nze nva Sembabule. Olaba Sembabule tokyawulira Yanifa Kawooya, tokyawulira Samu Kuteesa, tokyawulira Sejjusa, wasigadde Ssekikubo. Kati kwe kuba nti tulina feces. The government ya Museveni is made up of gases, something which are not tangible, and feces on the other side of the opposition, like the likes of Bobi Wine, the Senyonyis, the Munyagwa, the Segirinya, the Noob Foot Soldiers, n'abo abantu abatalina makulu. Kati government ya Museveni etaliimu Kadaaga is like a face without a nose. Gwe Sejjusa tomumanyi maanyi ge yali alina muganda wange. Kuteesa nze nva Sembabule bonna be Sembabule. Kati wali Kuteesa waliyo Namugga MP wange, waliyo Namugga wava muno tewadda munne, wava okugulu wadda muggo, waliyo Namugga tebereza. So all of this process, Museveni is a master of coup d'etat, because Museveni can lead the toppling of a government of others, but as well Museveni can lead a coup d'etat in his own government for his own interest. Ate ne government ezituliranye Museveni yazinako obuyinza, ekyo mukimanyi. E Congo president aliko yali yakwata kyako, e Burundi aliko Ndashimiye yamusaako,
wane Sudan oyo musajja atambula nga agira bwati Salva Kiir yamulemezzaako. Aha, tugenze mu Ethiopia abayita Igulisi bali batami. Museveni nasindikayo emmundu. Kenya kitegeeza ati Museveni mu byobufuzi wano is a commander in chief of the armed forces of Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Ethiopia, DRC, Sudani, neri Sudani yabeeru, Sudani yawaggulu, Ethiopia, Eritrea, bonna beetaaga Museveni. Kati gwe omusiru alinze Kyagulanyi okujja mu buyinza oba alinze ebintu okukyuka byakyuka dda Museveni azze yewambira gavumenti ye nyini. Now Museveni is a political adult as far as possibly concerned. When we talk about the stages of growth of an insect, Museveni is on as kozatya as he same. Dr. Tiamale nkubira ku 07 nkaga munya 2 munya 9 mu 2.